Yo yabadde Mother's Day. Oh yeah, Mwami Gashumba lunaku walukutotya malaika omwagaliza olunaku lwaba mama olulungi anti mama ebuddu wamwagaliza olunaku olulungi mami salu mwagaliza kubanga ye mami she's a true traditional African mother ebyo tabimanyi ebya Mother's Day ye mami yafa mulabirira all the time mami tabimanyi mami nti ali ku X ali ku Instagram ali ku TikTok kateka wakalidio na mami yali ku mobile money tomubulire ebyo byammwe ba mama tebalina kuku sisobola kukiza mami kuba na smartphone sisobola really sisobola I can't my mother at the age of 8 smartphone yaje mami tajja kumanya nti ono AI bajja kuba ekifaana kinga Gashumba ali bwere age mwana ange kati otambula oli bwere kutwala biche bankoze bakutwalidde nkulage ko wano kati mami alabe ebi ankubire nti ate bino byenda bakusimu bankubidde dda nange ati mutabani bino byetulaba kiki ikankulage wano mbera yantabuseko obwana bwa nupo manyi bwankubako ebifaananyi nga ndi bwerere ne bundako n'ekibo ky'embizi obwana bwa nupo nga bakola bubi obwana bulinganga butulume bakubako ekifaananyi ng'oli bute ne bakola n'ekyeranga nga kabizi kandi ku mutwe obwana bwa nupo obwo atabutesti obiraba babikola buze segona yabumanyi n'epuga obo bwana wanupu neze bwanyamba bwahadde ningo omubiri gwawe kakati sokola bakatambinga ka kako nakalabye chogamba AI batulaba ono AI kati mama ngalabe ebyo era yabirabye yagambye mutabani cyo kigenze kikino nenyinyonyola nti munnange nenga wadosanyuse nnyo AI plant yanja samiza nnyo omumwa kati mami alabe ebyo kyekiriyo yalaba kasitala babukedde favorite TV station ye bukedde ne TV akawungezi so abakadde vetuleke bagulya smartphone sisobola era muto wange n'amalaji mutwalirako njimu era twakikiza kubanga tulina forum ya family njimu bako esimu yabuze mami she's too busy toyagala labine fane bakubye ngoli bute kakati ajja kungukubira mwana wange ate mami yali ku mobile money akamana bwana ngo wabadde ote bikibino mami yetabyawula olaba naffe situbikola ki tetubyawula kati waliwo abakiri bansindikidde akatambika n'emirundi naye buli ansindikira nga mu blockinga kuba sisobola kuba na basiru tosobola kutegera nti no AI n'okitegera n'otakasindikira ye mami alina ka radio ke tewali mawulire gabeera ku CBS n'atagawulira okiwulira alaba nnyo bukedde alaba nnyo n'NTV akawungeezi ze TV ze bino ebyammwe simanya kati Instagram TikTok kyendala Facebook X tumugwe ne data byaki at the age of 80 Snapchat tabirika ebyo yeta yagala kosa filter ateke mbwati alabe waliwo nange ambuuza Gashumba lwaki tokosa filter yaki by the take mu filter sije giteka filter inache kuongerako kuki ekyusa account yange mu banka teka mu filter mu yaki bakusabye byaki go giteke mu bateka mu filter buli kyabangama kikola anti filter ekuongerako ne ku beautifying nganda gani abalabi kyembuza bano bagala face yange babinvamu bagala bikuvamu sisobola ebyo so wakoze otya ku Mother's Day of course kati generation yaba malaika ndala nnyo onako ngolo kye tusobola kuyita nota mu postinga ayinzo kukyawo ayinzo filing a divorce of course bo generation yabo ki ndala oyino kuteka ekifaananyi kye she's an amazing woman ontegera kati ye mama wange tachi mami wange ayala kimu okitegera ndozo buli kye yeetaaga kiina osudde yakantu mami wange ayala nnyo omwenge gwe bayita Baileys bogende Masaka ogenda cafe Javas wali namiro kyo mugulira omwenge anyweki mami anyweki anywa waraji mami wange tanyo waraji kyo omwenge gwe Baileys ne kabia mami tomukiriza bintu ebi ate n'okusesaaje very harmful olunsi ndoza kyava wangadde paka kakati omwenge gwatta kitange yafa kansa yafa mwenge ate simulabangako ng'atamidde esawa z'okkola era akenge akanywa kawungeezi agenda kwebaka
nakubulira nyaffe Bikira Maria ne Yuda tadde omutukirivu mpulira ndoza nakula nikola ki ne so bazadde baffe tebetaaga bino bahypinga ku Mother's Day bakadde baffe betaaga constant daily love and care. Malaika ye wamwagaliza olunaku Malaika akimanyi nti mwagala, she knows. No ngamba ku lunaku lwaba mother. Yes, nagenze ku X ne postinga. She knows. Malaika baba amanyi si mwagala then abayina ekikyamu ku mutwe. Nenve Kampala, nempita Empigi, nempita Masaka, nempita Bukoma Nsimbi, nempita Sembawule, nengende Rwemiyaga. Omanyi Rwemiyaga kati sawa mwendo gw'ekiro tebunaba kukya. Rwemiyaga. Ne mujjayo eyo ne mulete Kampala. Walinge Hoima gye najjo wange. Nempita wano nengenda ma district gonna. Nengende Hoima. Yes. Ne bampa ne banfuula omuko. Malaika kyanetaaga kuba abakyala bonna betaaga sense of protection. Better guaranteeing their safety and the safety of their children, and I think I'm doing a good job. Okitegera samugulide bimuli. You needed to do that. No, nze sikola byamwe kungu gwe bikole kimuli kyannemye okugula kyoga zindaza zikigula. No, you need to do it. No. Because she's your wife. She's my wife and the mother of your baby. What makes me husband? No, but it's the mother of your baby. It was their day, Mother's Day. Let me lecture you. You are my your young brother. When name yake meka? Asatu mwena. You are still a baby. Era birthday ya 18 mwezi guno. Yachi ujibulira ani inkwatira ko wa birthday. Yachi. People should celebrate. You mean I shouldn't celebrate my birthday? I celebrate every day remember ku nsi. Nakugamba nze ngenda mu dduuka nengulenga to nenjambalirawo. Jengenze no nemfuluma ne mukaveera. Okay, lecture me please. Nze ngenda mu dduuka nengula omusipi gwengenze nagwo nenguteeka mu kaveera. Nogwambalirawo. Sine ebyo zisemanya birthday. Nze lwendiwo. Ngenda kukuza birthday yanga 18. Okuzaaki? Birthday era gwo mukube ngendo okuyita kabaga kange. Inshallah. Njalo mpite. But I think I might be out of the country on that day. Ulira bagagga. 18. Ulira? Yes, I might be out of the country on that day, unfortunately. Kankuwulire. Malaika w'omukyala w'omuntu yenna kyalina okucelebratinga ko kimanyi gwe kungu. Mukyala wo kyalina okucelebratinga ko you as a husband. Afunye olubuto. Omusupportinze antinento paka lwazadde. Ofa ku baana be. Omuyamba privately byetagisa omuyamba. That's what they call a husband. Kiddemu ekikufuula omusajja si kusumula zipu eno. Ene fulu ene idiot esobola okusumula zipu nefunyisa omukazi olubuto. Abatumbaavu bali mu Kampala muno ba fake master abafunyisiza abaana b'abantu embuto nenga abaana b'abantu beberabirira abaana baabwe. Ekinfuula omusajja ye mukyala wange okufuna olubuto n'alukonfaminga ne mutwala mu antinento ne muwa the best doctors ever na delivering omwana we ne garantinga has security oba his security paka ebyo mbikola si kumuwa bimuli. Mami wange ine emyaka 8 sirabangako kimuli waka ngate ku tele byabanga bingi kitange eringa asolo obinoga si kirabangako. Anti abawala gaye guno. Era kati nzizeyo ndi booty nze nzizeyo ku traditional way of, but you see go to Gambia nti abawala abomulembe guno. There are things you need to do for them. Positinze byayagala. No, ayagala nebimuli. Ate ne bemba muwadde ebimuli. Sagala bibalaga mmwe. Go muwasa. Anti otugenti wabi muwadde. Kankubuuze. Go muwadde ebimuli. No, otugambye you didn't give her flower. I'm asking you kati mbuuza gwe. No, abakyala baba webimuli. I'm asking you go muwadde. Owange. Yogera amazima Allah akulaba. Owange. Ananga tingopa gwe tuzeyo eri. Tuzeyo ebimu ngambi tino okuddayo ku traditional. Kankubuuza ekibuuzo. Mukyala wo okumuwa ekimuli n'okusupportinga ka business ke. You support the business. Okimanyi wali ekimuli ky'emitwalo 5 n'akakadde. Abakazi abamu bwe muli manya ffe tukolera bakyala baffe mujja kunoba gye muli. Gye babawo ebimuli. Fake master abantu abakyasinza okugaba ebimuli ba fake master. Omusajja abakyasinza okugaba ebimuli ba fake master. Ekimuli kya sente meka 7,10. Ajja kiwo omuwala atakirabanga kagwe ddalu. Jesus, my God, what a caring boyfriend. He gave me flowers. Likufunyisa olubuto lidduka 10. Kati waliwo generation y'abasajja kati ababba abakazi. Takwana mukazi nti amwagala amukwana kumubbako sente ze. Really? Their cases are in Italian, Italy, 2.
kifeeke masa ne kitunza n'omukazi akamotoka ke yayina kimane kidduka owulira nenva e Kampala nempita Empigi nempita e Masaka nempita e Bukomansimbi nempita e Sembabule nengenda Lwemiyaga n'ensi yonna abantu bonna n'obalaga tiyegwe nnozeeyo noga nti kubanga saakuwadde bimuli ku Mother's Day therefore sikwagala kati obusiru bwoyo bubeera buyonke ekibuzo kiri nti mukazi wange nali muguliddeyo ka perfume nti ka birthday no buli wensanga akantu akalungi kamugulira kati mwe abakazi abampuliza essaawa zino mwenna mutunule mu wardrobe zammwe mulabe ebintu baoba boyfriend oyo yali akugulidde lwe mujja okukakasa nti ffe tuli basajja kinkakatako essaawa zino bwe ngenda mu molo nensangamu akantu akalungi nenkakolaki nenkamugulira ninde kimanya Mother's Day kati mwayina ne Valentine's kati mother edakoji kati birthday yaddi oba ya malaika yaddi togimanyi njimanya nti nsoba ne yange njerabira banzijukisa saa munana nti leero birthday yo njimanya nti oba ne ya mama wange sigimanyi bangi bayawukanye nno olw'obutaba bimuli bawukane bwe kiba ekinfuula a caring a supporting husband kumanya birthday then I cease to be your husband. So you don't have special days for people? Nkugambye a special day for me it's every day. Every day is a special day, not a specific day. Newenze katonda kati ne bwensanga akantu akalungi. But you see now Mr. Gashumba then why not tuyambe ku bakyala n'abawala abali eyo. Omusajja amaze omwaka mulamba nga really cares for you mu mbeera zonna. Olunaku olwaleero olwa Mother's Day n'ata treating a special gy'oli n'onyiiga kati oyo aba musiru mubalagavu kibagambye abakyala bampuliza mu abawala njagala mutune wardrobe zammwe bintu bimeka bbaawo nga yakigulira oba boyfriend wo bw'oba ovaluwinga akamuli omuyaye kakuwadde ak'emitwalo Mother's Day simanya Valentine's Day ak'emitwalo 7 then you are genetically breastful obusiru bwo buzaale buyonke mabere ono byakoze emyaka guno gonna kiringanga bwe nakuwerera mu primary O-level ne A-level nennemwa okusasulira emakerere mu speech ono tanteekamu no praising eyakoledde graduation party really no praising omuntu asize ennyumba langi nga yagijja mu musingi tom praising apolike ekyamu kati ffe bagashumba tuli mu nsi ndala situli mu byakweraga okisege nze manyi what makes me a man nyan olubunya n'okugamba n'omukyala n'ayumba naye nga ge mazima this is wrong kino kikyamu 5 years from there Frank yali muki yali mutuufu kubanga I've been there kyenagamba Shiro yo one day yali agala ku arguing with me nemuga Shira omanyi socks ze nakakadiya omanyi airpods ze nakayitamu shut up can you lecture me you kati abingama daddy wali mutuufu atutegira luvannyuma yes kiringanga omuzadde wo kasita omuzadde wasobola okudetectinga mikwano gyo mulabewo gwe nga tomanyi nagamba omuntu oyo simwagadde mwekengedde newaitawo emyaka ebiri nagamba ki watunyumiza ffe taata waffe talina kye yatugamba kye tutalaba ng'olumu tugamba taata ffe yali ligidye nnyo buli kye yatugamba byonna bye yayogera kiraba omukazi nenkufaako buli kamu nenkasanga nenkakuleetera ku lwa Valentine lwesikuwadde kalabo tomanyi mafuta bwe gagula nensanga nempita mu karestaurant akalungi akatunda oba Indian food negulyawo takeaway nenjikuleetera ontegera ndowooza kiki ekisi bwe mandidde akamera akalungi nenkakuleeterako kati omuyaye ng'aleeta ebimuli ng'aleeta ebimuli ate balina n'amaanyi abayaaye batugamba wano nti bazibu nnyo abayaaye so agattako akamuli naye abayaayi ng'obatya nnyo oyiningijuyugira n'obatendereza siina kye mbatyamu nze mbuusa bawala siina kye mbatyamu abayaayi nze mbuusa bawala kwanza abayaayi embeera nabaawo bakola biki kankusese tewali muntu asinga muyaaye laavu eri artificial omuyaaye essaawa zino bagenze mu jimu saawa 4 bakeera bukezi mu jimu kola bubiri bakeera mu jimu kati ekawungezi ne bali emmamba
ne balirako molokonyi ne muwogo nawuta musupu ne bambala bu sleeveless obwo bawagira nyase no ne mani y'ebintu by'ekijegajega ebyo bambala bu sleeveless obulaga akanyama buli dakiika abiri awereza girlfriend message, darling I miss you, I love you. Kati bambi y'omwana alowooza he cares otegera abo abayaayi abawala mubala omanyi kapa bwekomba amata ayinza okukomba omuwala okuva ku bigere wano paka waggulu gwe kungolooza ttakali basikota ze bayingiddemu bano bajobless omuyaayi asobola okukwata omuwala mukyalawo n'amukomba okuva ku bugere paka mu nviiri abo bayaayi abo ngulwafaaki kyova olaba rate y'abasingle mothers erinnya buli lunaku. Kati ono omuwala agenda okukakasa nti omusajja ere badde alina okumpasa ye Samola oba ye Kkungu nga bamwinamu aba asatu amuzanyisa ona bye baagala biri artificial. Omuyaya atunze omuwala motoka ye ante sina budde bukomba mukazi kuva kagulu mpaka kagere paka babikola ngufaaki babafumbira n'emmere sola zino za apartment nosanga ekyeyi kyambale silverless kiri mu kiyungu kifumba omuwala liyebase nzika kyuma mfumba emmere kati bye baagala that guy is caring. Can even prepare breakfast for me. But they prepare. Actually, they also claim he prepares me so well. Okay. Namale sawa bidding a prepare. I'm preparing. Wouldn't we see now? Kati goyina okukyuzinga. Gwe muwala choosing fake master kabaliga abakuzalemu obonebone nabo. Tewali kintu kiruma mukazi ku nsi kuno nga tamu kutandika nga tayina school fees za mwana. Teri kintu kiruma mukazi ku nsi kuno nga kuyingira church oba mu kereziya oba kanisa nga ba OGs be bayingira ne ba boyfriends baabwe oba ne ba husbands baabwe yenga single mother. Teri kintu kiruma mukazi nga visitation day ya mwana we kugenda ku ssomero bwomu nga ka fake master kali mu kulya mbizi kwa kuna matata buli embizi bu fake master teri muntu ali ambizi nga fake master nebe byenge bibere bye binaire special bye byenge bya raisi fake master koka ogwako kagukola kali no ku Snapchat ne Instagram kala ga embizi tebuwasa otegera ndozo bote buwasa mubera omanye lwa kiri mu mukazi ba OGs ba ipe they are driving into Seta Primary na Magunga ne their husbands kiri mu mukazi nzatemu abakazi mbagamba bobanga ku mulembe guno yino musajja akufaako akulabirira bomala okusinza Allah no sinza bazadde bo sinza omusajja oyo bafeke master bali mu Kampala bobala options nyingi bakugamba tosobola kumanya kintu nti kyali kirungi paka nga kikuvuddeko kisoka kugenda nosoko otomera awo otegeera gwe bafeke master ino mchalo gumanyi akava kyanga mu gym okujjako ngoli instructor wa gym ba instructor bochi wakakatako kuba ne maso n'obunyama kiro 12 ba instructor bokka ate fa abalala gwatali ntente bagenda kubaga kuli ya munyama yaki anti bagamba 6 pack yaki kati goba ne 6 pack azebene 6 billion tulaba naita anali Emirates waliwo emyaka ja 6 pack oli 22 oli 23 kati abana bwala nga bakyasoma mu university omwana lwa graduate nze lwamanya the real world 6 pack choka tusola kula 6 pack ani gwe mumigation you cannot do 6 pack let me tell you nzinyara kubera fit kati yalo kungamba kongo simanyi bakita batya inda ko powder simanyi powder teksakoze maso ezo zibamanyi no mikwano gya abali mu America mumpeza ne mugaba okuteka ko maso simumanyi 6 pack ngabantu balwana okuzifuna why Museveni alayira ddi sincha walogo bawadde VIP card olwokuba ina 6 pack taliwo era baziwadde feba gashumba abamala feba ziwadde 6 pack abali abaina bu 6 pack obasaside nga season instructor linda kogwe ampuliriza kati abayayiba nupo bagudde musimu yange ompyando 6 pack chi tewali go bawadde VIP card mbo ina 6 pack tewali Emirates gwe ya fly in the first class mbo ina 6 pack tani bank ali kuwaze loan mbo lokuba ina 6 pack
teri muntu yali akuwadde ttaka ng'olwokuba ina 6 pack tewali mulwadde gwe bali badisikyajinze mulago bansambya mulwokuba ina 6 pack ebyo byakitumbaavu nze kankubulire katukole kifa abazifunedda tuzejjeko ababazirina olwedde bakola obunyama bwabwe. You can have both. Mane n'akanyamako. Mwekungu temumanyi sente zisengula olusozi. Kyekikeeza wano wonna gwe mbulira kunoonya sente. Kunoonya sente. Kini Kalisa ina 6 pack. Kalisa ina 6 pack. Aina abakozi bameka Kini Kalisa? Tuyingira 10. Aina 6 pack. Niyo sanga omujega akola kweni BS yega akola 6 pack. Mukama weta ina 6 pack. Katujatandikira. Sudira ina 6 pack. Omugaga Suliru Valeria. Aina. Museveni ina 6 pack. Nedda talina. Kwongera wava muna ina 6 pack. Nayo sanga kule wava munno nga yayi. Nebu Silverless Gasia. Eja president agenda kubalayira mu butongole. Nakugamba ki? Wali wano tuga nti kasita tumulaba nga je mpapula nomination forms tumulinde kulayira. Era bwe kibadde. Era Samola Nkoze bwe yali badde atuzanyira amaloboozi ago. Ya. Agenda kulayira encha. Wayitidwa. Ate empitwa ntanga ndi kakiika ku organizing okulayirako. Okay, mwatuyise fenna. Buli muntu yayitiddwa kugabula kugenda kubeera tewali bia. Tojjango yala bia. Buli kika ky'emmere kigenda kubeerayo. Ba president abasoba 30 tube expecting okwatendinga. Mugenda kulaba parade etabangawo. Nomugendo kakasa ni muduumizi w'amagye nti Jeno Muhoozi Kainerugaba CDF nga mwakisoso wazannyo ku mulundi guno ki anti okulayira kuno kulimu ebintu biringanga bibiri byewuunyisa kwe kulayira okugenda okusookawo nga Muhoozi adumira amagye ekyokubiri ne Chief Justice nga mupya ontegerando Flavian Zaija kati Muhoozi agenda kubalaga nti yes mbadde commander land forces mbadde commander SFC kati nze CDF bino byeggwanga linjala litambule bweriti era mwemba saba boba toze kolobera ku TV ogenda kulaba okulayira okutabangawo wano ogenda kulaba parade y'amagye etabangawo kyekyo mwatandise mugenda tandika na display ya drone show leero ekiro byonna ne bimutalabangako ezo ennyonyi ezibadde zebongera mu bbanga waliwo omukadde yali ku ofisi nga bulijjo zino ennyonyi Museveni aziina. My God, bino bye mulaba amagye nga gali ku convoy ya President Museveni ne mulowooza mu bye ebyuma bye tuyina. Jesus, buli kyuma ekyetaagisa mu ggwanga muno Museveni ekintu kye bayita security y'eggwanga ekyo kyo Katonda yakimuwa kyava afugidde emyaka 4 kalusike kabeezaawo Museveni wano tebakulimba. Well, waliwo akatambi wano kenjagala owulikizeeko ka omwana ali wano wa buwala ayogera ku kulayira. Ekituufu kiri nti okulayira kwa wiiki ejja tetulina kye tuzaako. Simanyi lwaki nseka naye ng'okulayira kwa wiiki ejja era egenda kubeera public holiday temugenda kukola naye kati simanyi kye tuzaako ffe nga ffe ab'ekibiina ekirala. Wobeera ennyo ku social media obeera ogumira ku bigambo by'abatalina wadde ekiva mu parliament. Tajja kulayira banange temunvuma naye ngaye omusajja agenda kulayira tetulina kye tuzaako tewali kiddako mpozi gayogedde ge mazima agaye tetulina kye tuzaako nakugamba ntya nti era tekiriiwo kanoonye kanoonye kalonde kakuume wekagaana okabanja kyagwaliwa bweri wa ggwanga mukwano gwange ono uma n'MP w'e Kampala yakomyewo okulayira aliwa yani ono mukyala Honorable Shamim Malende ne bambi ndozo bulwadde mutawanyiza talina bulwadde talina abadde mulwadde bamba no talina bulwadde so abalonzi muli ndiga buli myaka 5 waliwo abakozesa
muli ndiga si mulwadde akomyewo okulayira olumala okulayira ekaabaddeyo she looks good waliwo omulwadde alabika nga malende nganyirira ngayakabuka nga tena honorable Shami Malende abadde ku kitanda kyawa kitanda kyawa omuntu gyagejjera ngoli ku kitanda Malende jju nabagamba buli myaka 5 akalu kakyusa muntu alondeddwa nabagamba buli mubaka agenda okulayira balayira wiki eno balayira ku lwakusatu n'olwokuna n'olwokutaano wonderful olumala okulayira buli mubaka akkirizibwa okwewola 1 billion nga tewali musingo yegwe taxpayer omubaka buli omu agenda kuweebwa $45 za kwambala za suuti buli mubaka gavumenti egenda musasulira okujjanja bwakwe ne famire ye for 5 years buli mubaka agenda kuweebwa emmoloka ya $315 buli mubaka agenda kusasula million saka wansi wa 5 buli mubaka ulira buli lwana afulumanga eggwanga bw'amala ennaku 10 alina kuweebwa $27 kati gwe omulonzi aliwa oli madongo agambye jju Malende jju mukaseera kaakalu nga anoonya kadi ya NUP Malende nga yali mulwadde nga yateekawo shonti mulwadde olwamala omuwa tiketi ya NUP Kyagulanyirale gye yakuba emitiana Malende yabuuka nga tena olwamala omulonda n'afuluma kati yakomyewo okulayira olumala okulayira addeyo abalonzi abalonzi jju kati jju yaki mu mbeera eno balina amaaso naye tebalaba no Shamimu lwaki omugamba jju akoze balina abajegabe ate si yekka bonna jju yes balina amaaso naye tebalaba balina amatu naye tebawulira bino byonna tebabiraba tebiriyo nze nebaza Mukama siri mudongo netegeerera siri ndiga nze gashumba nembeera endiga mu nsolo zonna Katonda ze yatonda mbeera endiga ekyo so muzeeyi agenda kulayira tewali kyakukola kulayira kwankya ffe wezinabira saa 12 ez'okumakya tugenda kubeera kololo actually nze leero okuva ku saawa 11 kawungeezi ndi kololo wow kintu tukirimu wakati mu makati twakirimu nga tukanoonya nebaza Mukama nti twanoonya akalulu eggwanga lino lyonna tewali kuffe yafuna buzibu bwa accident ekirala nze Museveni sina kye mubanja Museveni yasolvinga ensonga y'abantu baffe abaali bamibwa national IDs ne passport nze sina kye nkola ki sina kye mubanja yamponya omuguwa gw'abantu abantu bamanga national IDs ne passports so mbasaba mwenna enkya mujje mulabe sente zammwe ez'omuwi w'omusolo mulabe ennyonyi bwe zeebonga mu bbanga mulabe the mighty myaka 4 UPDF afuga myaka 4 alamula ate kubanga musajja mugagga nnyo Museveni simanyi bugagga bwe nze obugagga bwe manyi obuli official Kisozi ne Lwakitula naye kungu sinnaba kulaba bantu balivinga bulamu buli moderate ngaba President Museveni Genosare ne Muhoozi Kainerugaba moderate sinnaba kulaba muntu tiye president w'eggwanga ate nga aleratinga with the peasants nga President Museveni kino nkikugamba simanyi mirundi gye naakamusinkana simanyi mirundi emeka gye naakogera naye ku ssimu sinna Katonda yawa famire eyo ekirabo ffenna kye tutayina bw'ogende wa Genosare gy'abeera toyinza kukakasa nti yono Sale eggulu de facto number 2 natuuka eggulu n'entya busiisira buyumba Genosare wano waabeera nti Muhoozi Kainerugaba yennyini emmoloka gy'alimu abeera mu mmotoka egi niyo abasirikale muvaako emabega okujjako egiba mikolo nga gy'amaanyi nebino nti butalatala ayitawo notategera nti ayiseewo ne bakidnappinga nga bakusibye kantunutunu ne bakutwala Lwakitula ne bakubuuza wano wantwenzaga nti wano wa Museveni a very simple home Kisozi kyalina ekyobugagga kyalina zente zazikola ki azina Katonda nze sindaba kulaba muntu ayina kitone kyakuleretinga na buli muntu yenna nga Yoweri Museveni niba bakulembeza balina bamukoppako simanyi
bwoba Museveni siti chawo nabadde mu katabo ulira waliwo omwana omwami bamuyita Abu Mwesigwa yawandiisa akatabo ng'alaga mu bifaananyi entambula ye ne President Museveni omukolo gwadde ku Serena nabaddeyo nayitiddwa ndowooza 70% ku bastaafu ba State House babaddewo ekirala sinnaba kulaba bantu bakkakkamu nga bakozi ba State House omutwe egulumiza ndayira nga ntya Mungu aba State House juu mukama bawo omukisa sinnaba kulaba mu bitongole bya gavumenti bakozi ba gavumenti nga bakkakkamu bayina katase bayina customer care nga bakozi ba State House. Really? Nze bitongole bino benda bigenda mu manya arrogance ebirimu. Ministries, what? Teri mukozi wa State House gwosanga oba musanze ku street n'atakubuuza with humility. Nebo musanga ku mikolo. Nebo musanga mu State House. Bakikopye ku mukama waabwe. Era omuntu yenna akoledde mu 7 nga tomukopye ku humility. Obusiru bwo buyonke. Ekirala sinnaba kulaba majje gayina katase. Gayina interrelations n'abantu nga SFC. Special Forces Command. Ne baba bakujja mu kifu tonza tegera nti bakujja mu kifu. Boogera nawe mpola Mr. Gashumba kadi eno ya wano. Mpola. Respectfully. Jesus. Sikirabanga. Tewali majje mu Uganda. Ga treating abana Uganda. N'omukono guli soft nga SFC. Era nzibira n'abasirikale abanga nyumba nabo every day. What do you lose ogambo wa boda nti sebo tusaba kuparkinga kuwa. Tomera mutomere. Chichi, what do you lose? Kubanga tugenda kumala osawa, tugenda kumala 20 minutes college tugende. What do you lose? Kino nkibagamba. Museveni ne bwali bayagenda. Era ono musajja ani ono. Abu Mwesigwa webale. Kantu alo mukisa guno okusaba ba former PPSs ba president. Amelia Chambade, she's the longest serving PPS. Twagala mutuwandikire who is Museveni. Museveni bwazuka kumacha akola ki. Gloria kati ye PPS. Twina yumukwano gwangu ne ade PPS omusajja ani Omona. Kenneth Omona kati minister. Yes. Ne Kano Edith Nakalema aliko PPS. N'abalala mutuwandikire who is Museveni bwazuka abera tebanga mambo kasitazu kuka kumachanga yogera Luswahili manyazisaze. Nti mukambwe muzeo. Bakugamba mbo lunaku lwasinga okwagala ng'asibye n'enteze abera the happiest man. Olunaku olulala mbu ng'asibye n'abaana b'abawala olufemba y'olumanyi nga yaguze emmundu ne zigenda ekaweeweeto bakabamba ne zipaasinga test abera musanyufu nnyo. That's the Museveni want to know. Museveni mmere ki gy'asinga okwagala kintu ki ekimutabula n'azisala. Bangamba ebintu ebimu ebimutabula be bantu ogenda mu State House ne batabawa mmere mu budde mwatabuka. You get it? We want to know. Abu ye yatandise nga akosa omulimu gwe. Kati n'abala mu position zaabwe nabo. Kati kizeeyo ku kiki twatandikiddeko our history. Bano ba PPS bakyaliwo batuyambe. Kiki ekimutabula. Museveni bw'abeera ne ba civilians nga bagashumba abatweetinga bw'abeera n'amagye agayisa atya. Oli anooza akola essaawa mmeka mukaluka n'akawedde. Wali twava ku State House saa mwenda gwa kiro. Awulira? Naye ng'ate ku ssaawa 3 ayina meeting endala. Wow. Yeebase ddi olwo awumudde. That's the Museveni want to know. Okitegera ndowooza. Kino nkikugamba kijja kutwala emyaka 10 ng'omuntu nga Museveni takomyewo wano. 10. Kino nkikugamba. Muki mu magezi mu nkola y'emirimu. Nagamba Professor Wezerwe yagamba. Ti abantu nga ba Museveni alabika mu myaka 10. Adonke. Kongo bantu bameka bokubira simu ne batazizza. Abangi. Mbo bali busy. Bali ki? Mbo bali busy. Gashumba. Obevira Maria era bwanoonya Yoweri amufuna. Ontegera president waki? Wegwanga. Kubanga amanyi nti naye ebeerako nga Gashumba
another Museveni can come up ne wano okubira minister anyway badde nyambiddwa it's rare for me okubira omuntu atalitane ngachi call mubito badde ekyo badde nkyebaliza mukama but humility je bayina abantu aba basatu Kaine Rugaba Salimu Sale Yoweri Museveni Teddy Dawan Teddy Dawan era bwe ndaba abantu abepanka abejaka ne unyano kwewunyanzi abejaka kanzije ngino gena mu Exile sola gena mu America sola gena Europe I rather go to Zimbabwe Ghana oba Namibia abazungu tebatuli organizing ne mubesibera ko bwerere tuwaza twafuna obwetwaze twetongodde okitegera ndo gano ge mazima ate abasinga obutatwagala beba warabu abazungu no kale ogenda mu America ne bakuwa obutuuze no focus citizen mpayo mu Uganda citizen wa Abu Dhabi Dubai oba Saudi Arabia tebabikiriza mu abasiraamu mbokumanya abawarabu tebatwagala mbumuna mutuko okusala amwina oba okwekoonako omuwarabu omusiraamu tayagala muddugavu amukooneko nene mubesibako nzino byempuli abantu mbu bamumye visa nzo kujjako ng'anyo gene Masaka nzo nyime visa ngano okwebaka visa first of all tewali nsi yali nyimye visa mu bulamu bwange okujjako ng'ontaddeko embago nsikizibwa kuyita Lukaya you get it kyovola ba Museveni abaana be bonna n'abazzukulu balina mannya gaffe nze nyina sister wange ndakweze yankubira simu nga ngamba Lwabugiri tumwongereko n'erinnya ngamba ekyo tukyogeranga ye Lwabugiri ani what's the other name Gashumba ateri nyedaye twamuwangeri eddiini yajjajjawe yalwana mu Sematalo Second World War omaiti jajjafe yalwana mu Second World War yes ye Girigoli demwamuwa njala nyambuze mukuru mu tinerinya mwali mpa lwaki yali jajjawe yalwana mu Second World War mu Sematalo wokubiri akulenga kimuli muti he must stand up and fight for his rights zinguli traditional nyuma very and you're proud very nzendi ulira amanya Girigoli Lwabugiri Gashumba very traditional Malingumu nebine binya semanya Joseph yani you get it Francis kirungi nnyo abaana ne bamanya lineage yaabwe history yaabwe sikyadda mu kutumba baana manya nnyago nange owulira jjajjawo yali ani taata we fe oyo jjajjaffe baba twala okulwana mu Second World War nabuuza mami emabega kaawo nti bannange be baakomawo waliwo ebintu bye baakomawo nti baakomawo n'ebijaketi ebiwanvu ennyo n'ebizinzimiyo bimanyi mbona ebiso n'amasuwaani ag'ekijaasi nkulayirire ku byo situlina kye tulabako byali badde tulina ka museum kafo babitereka okitegeera kakati nze wakanyi nayo ettaala ettaala zino ez'omukono ziraba ettaala eyo yali ya taata waffe watereka togikozesa watereka nga kijjukizo taddi waffe ayina obumeeza bwali bubiri nga bwagala nnyo era twabufuirako nitubuzaako bamuyita batya si paint banne bakiyita byebafuira ku bibajje bakiyita batya nkyerabidde kiro yambuuzaako nti kano akantu nga kakadde nnyo nti ako kajjajjaawo hulya nemwe italinda nemwe itani pece lwaki wano tuli bannafu bakutereka byafaayo nakubinyikiza mu baana kubanga mwe temufuddeyo kungu oyina radio shows meka every day oyina TV shows meka mbadde nvuga nzijja wano ne banga nti ate kungu gwoyina okuba naye ngaali ku TV ne mugamba alumeza show yo ng'akola ki asala ajja wano kati olaba byenjogedde bino waliwo apiikinze n'agamba nange omanyi from today nze omukwabo abaana balina okuba proud of that they are Africans kubanga bakibasomese ani anakibasomesa ngende ntya mu National Park eri e Bunyoro ne bagita Markshon Falls National Park ogenda kulaba mu Ganairo enda ku Lake Victoria na Lubaale wano mbube they discovered the source as if tutowagiraba kyovola ku TikTok okwo kuliko abantu babiri ngenda waliwo mvuka emboozi tebankadde
banange mu following eyo gundi bagita emboozi tebankadde aleeta ebintu ebikadde byoli tosuubira nakulaga speech nga Kabaka Muteesa ayogera nakulaga Idi Amin nakulaga Obote kati kuliko n'omulala ngenda munoonya kuno byotasuubira ompulira ndowooza bwe tutabisomese baana baffe ani anaabibasomesa kyekinzizaayo okuzira ente zaffe nnyambo watugamba tuzita nyankole ezo ente tezibanko nyankole ezo ente nnyambo era olaba history oba tusobola if we can preserve national parks omuli empologoma embogo kyekirala buffalo n'entugga ate ente ezaffe so kyekyo nagenda Ethiopia about 2 years ago nendaba akazanga 10 nga ke katulambuza nga katunyumiza history wali Emperor Selassie abo wali utolwa Adwa wali wakati wa ba Ethiopia na ba Italy era we baba wangulira ne baba wangula ba Ethiopia abo aba Italy nga bagalo colonizing nenga akana kanyumya olutalo bwe katulaga wano onogundi yakola bwati ne bwati nga kali anchored mu history we gwanga lyabo kamyaka emeka 10 about 10 abamwenda yita abaana wano bagenda kuzina bend over ngekye kinuma from primary 1 paka P7 nga buli wetuba n'omugenyi ku ssomero Villa Maria St Francis Primary School nga teacher wa music dance and drama tujja kuyiya ennyimba ez'omugenyi ajja ba minister bajjanga ku ssomero bano Bishop Dungu nga tuyimba ennyimba naye kakati buli mukolo gwengendamu oguliko abaana ba primary bamayiminga Spice Diana Cindy Shiba ne balako banyenya obubina bwe bati ng'obugenda okugwa banyenya bwe bati nga babukankanya nnyo otekera ndowooza kati abaana banakula batyanga bakujjukujju tebasobola you get it it's very very important that we teach our children their history who they are bakulenga bali proud first of all being Africans chobola family ya President Museveni anti omuli Muhoozi Kainerugaba aina yeri nyedda Muhoozi Kainerugaba ono mwana omuwala yafumbidwa yani ono muzukulu erinnya livudde mu mutwe ninga namulabyawo naye atayina twagala manya garu Ruhakana Rugunda Mwesigwa Rukutana Kiza Besigye Mwesigwa Rukutana yes Kiza Besigye ani omulala Kayindo Tafire Kirunda Kiveidinda Kintu Musoke bo bakiraba mangu kubanga ne banaita Frank ne naita Francis emirundi emeka teri muzungu ajja kunjagala lweryo linnya mbambe patikako kubesibako bwesibi nze gwolaba muyigo butesiba ku bantu oba tibakuyise ku mbaga gundi don't go togenda tebakuyise event ya mkwano gwangendeyo kungu ndayiranga nti akatonda nze ne bwe mpulira enkya nti wawasize embaga nga tuwampise sijja the mere fact nti nno tompise kiraga sina kyendi mu bulamu bwo mumpulire oli bw'atakuyita ku mukolo kiraga toyina kyoli mu bulamu bwe ekyabwe okubira ng'omuntu simu omulundi gumu ebiri n'atagiza manya you are nobody to him lwana nnyo akaseera katuuke nti oba ayagala oba tayagala he must return your phone call wano mu Uganda abantu batono nnyo Katonda bayimusizza ne bajjukira bannaabwe ebintu ebimu byentya ku President Museveni ono kwe kuba nti is the president naye nga akyaleratinga with the peasants ekyo kinewunyisa very humble family y'aba Museveni abo bajenosale ba Muhoozi Kainerugaba bayobere Museveni osobola obafloatinga ku kintu kyonna kyonna ne Katonda yabawa ekintu ekyo buli kimu bakiina obuyinza babuyina sente baziina naye mu buyinza bwe bakyayina bakyasobola okuleratinga n'abanaku banyumiza story mu muyambi wa president yabakera olumu n'abagamba mbulumu abasulako busuuzi program Luweero mune bagende Luweero eyo kati nga wali akakyala kakadde kamuya mbulumu yasulako mu nyumba yake ennaku 3 bakasanga kava kulima muwogo ne kewunya nnyo nga convoy yebasazeeko ne bayingira ne kamwaniza president ne kamuyingiza mu nyumba ne kamuwa fomu zino ezaffe ozimanyiza omukyala bench ko ne katula ku mukeeka n'aguvaako n'atula nako ku mukeeka wansi naye mu ng'ennyumba erimu ebitulimu enkuba bw'etonnya ekakuba enkeera batandika okuzimba ennyumba eyo muwulire president w'eggwanga konvoyi ye n'eva Entebbe n'egenda Luweero
nesisinkana akakyala kana kakadde ne kamuwa foomu n'agaana ogituulako n'atuula nako kakeeka. Kati mmwe n'abali abampuliriza mutunire mu bitundu bye mulimu abantu Katonda be yasitula bakyajjukira be baali nabo. Katonda bwakusitula ojjukira be watandika nabo. Ulira Katonda bwakusitulanga n'akutuusa waggulu. Kwata eddaala lino eryakutuusa waggulu olizzeeyo wansi omulala akole ki? Alinye ekyabanyankole bakiina. Tajjaawo ddaala oba mwagala oba timwagala wano tewali bantu bayambagana nga banyankole n'abakigaabo. Mwe gye mukoma fitina zammwe n'obukyayi n'obutaagaliza n'okulwanagana bo bali mu consolidatinga banyweza gye batuuseeko. Tewali wano bantu bayambagana nga bantu b'emmanga eyo. Ate ne bw'obanga toliwo emmanga n'obagendamu ng'olina kye weetaaga ng'obusozi babulina bakuyamba. Naye abawano njalo tuni abantu abali ku social media abeerumaaluma bonna bazaalibwawa. Abeeruma buli lunaku abawemula abakola buli fujjo lyonna. You get it? So kyekyo buli lwogenda mu kitongole nga w'emmanga yakikuulira chances ziri nti abalala b'emmanga ng'ate bonna balina qualifications. Gwe kungolabaawo enkya ne bakulonda nga gwe CEO wa Next Media abajja okukuba baawano. Benyini ngaga nti ye alina byaddi akakolera mukyala we naye bw'ataamuwadde kirabo ku lunaku olw'abakyala olw'abamaama kyala n'atabuka ewaka nga mubuuza nti tokimanyi nti nze maama w'abaana bo. Oyogoba kati omukyala alina okukyuzinga ku bintu ebiri temporary oba biribeerawo forever. Kati kankubulire a typical stupid woman omuyaya amutwala ku apartment gy'apangisa n'agipraisinga then amutwala ku 1 acre etandikwako okuzimbwa. Okitegedde? Bw'aba omukazi akyuzinga bintu biri temporary bumuli then kambasabire yamujukiza abaana baalina nina abaana bo. I'm the mother of your children. Nyina ki? Tokimendize maama w'abaana bo. Amubuuze mu nnyumba ye yamusangamu naani addeyo n'obwana bwe. Muli mu kwepanka n'obwana bubiri bwe muzadde ng'ate baakulongoosa olwo bamaama bafe baasindika abaana 9. Obwana bubiri nga baakusala n'okusala toyina na kapasite kusindika mwana olwo bamaama bafe baasindika abaana 9-10. You get it? Ekibuuzo kiri nti wa conceiving olubuto ono husband we yakusupportinga? Yes. Wali oyagala akole ki? Nze bw'aba omukyala owange ajja kunjagala lwa bimuli mukama mba na picking a wrong person. Kozira msafutano biri chikumunya linnya lyo najyo osinzide sebo owaye. Hello wanji webale kuweereza mukuluku mu bufunze munnange da seconds 10. Nze njuba Samuel wano Kayunga Bugerere. Yesebo Eza kukashumba okutuweereza obulungi naye badde mwamu kubasoma akanamba kange nguru gashumba ndi kwagala mu taata namba yange yesebo 704 555 yes. Ale webale nyo ndugu Radio 4. Hello Mwami kungu jebale kale ndugu webale kati mwami tekalo mubuza. Okay Nange ndi muvandimwe munne naye wali Ruperi Western Uganda mukuba ekamba tuvemba ebyagasumba tubireke nenga nze ngobeera gasumba ne timu yange kati ekyachogerako group cheyo Ruperi eyo Western Uganda gamba ki egamba mbwe ebibyombo ebyabavandimwe mu bifumbu tuteri kyoka ffe twagala abavandimwe okyogerako kyaba basajja tobamanyi kati soko owulire babuuze bintu ki be balaga be bakoledde community yaffe. Sebo njagala babuuza kubanga balina mukama waabwe omwe yafa
gwe baali bagenderako kati bagamba abantu babuuze bagambe ekirala kanso ffe abavandimu ekibiina kyenkulembera kigenda kumenya rekodi n'enkya mu kulayira ekkololo. Yes, Radio 4. Hello. Kiri kitya? Nego ambera Mende. Yagala ne muwagizi wa Sena ate nga teri agambayo. Kale webale nnyo. Mwami Kashumba oyo akuuta akadingidi naye mwa twabako atemwena kye mutugamba myaka n'abantu bakyagenda n'amazzi mu kibuga mbumugenda kulayira twatwala eri. Dindako mwabakowa ne babalemu okujjawo be babalonda mwabakowa tembalonda ontegeera ndowooza oba mwabakowa genda olemese okulayira ekkololo simple ensi si ya bigambo yabikolwa konsensusi. Alo sebo webale tuweereza mwami Kashumba mulamusizza nnyo era sebo yebale nnyo kujjanga kulungamanga ggwanga na kulaga eggwanga ekituufu n'eggwanga lyaffe gye liraga. Sebo nze nandigambye oba ndikusaba busabi mwami pulezidenti sebo ffe twandimusabye ng'affe Abanayuganda mwami Kashumba oba ye tasobola kweyogerera ffe badde tusaba pulezidenti atumukwasizeeko munanga naffe mu minisitule amweko minisitule emu mwami Kashumba agitambuze nga gavumenti yalaba mwami Balamu nti agenda agikolera era n'agimuwa era gavumenti newa mwami Balamu minisitule gye yamuwa n'agitambuza obulungi mwami Kashumba muntu wa mbavu ffe banandisabye gavumenti. Kale munnange message etuuse ndugu bampe ya defense okwatemu ya defense amwe bali kutuweereza nze Kiwama Papule Nyabutonga Kalungu tutumbudde tugoberera Adam Nabutongwa waffe empeereza makula Huzaifa Enakanyonyi ebyaddala enentuga mwami Kashumba mutwebalize nnyo yasalako. I congratulate General Rim7 and I wish him a wonderful term. Kayongo Salim aliruka London Gracie. Thank you for the nice show we are listening in. Nze Basanjo ebusega ku Mogas Museveni agenda kulayira kisanja kya kumeka kya musanvu n'emyaka 10 tubate tujibale jasooka. No ni mugambe nasatu mugu mwadda anafuka mulunjo. Nasatu mugu mwadda munywerere ddala. Mwami Adam and Mwami Frank is talking about traditional names. Ask, does he know a girl called Shira Kashumba? Kamita Benjamin aliwa kiso. Oyogera ku traditional names akubuuza omukyalo omuwala gwe Shira Kashumba mumanyi oyo muwala wange kye mulina okumanya nkibagamba everyday buli lwekoma okubeera ku nsi lwekoma okutegeera nti nali simanyi. Shira wamulaba tewali muwadde Shira singa wali omanyi n'ekira wali omuwuliddeko nga alina kye bayita stage name. Banne bonna balina stage name. Oli neyita Chameleon, oli neyita Wizomanizo, oli neyita Spice Diana, Spice, oli neyita Mutujju n'ebirala. Bayi Kashumba. Bayi nga tuva ku mpewo. Saakule mu kivulu kya Spice, Omujamaika. Oli mulalu. Nze Kashumba nzo genda mubiri. Ne bajjaja baza n'okuntugira yeyo. Naye wabadde kusanyuka. Ebisi byange nayo ku myaka tosobola kuba nga oli 50 ng'ogenda mu bantu abazina bend over. Omwana yabalazeeko baana yambadde bukunya sisobola naawe sisobola so muganda wange gye nkoma okubeera ku nsi gye nkoma okumanya nti nali simanyi. You get it? Sebo tuyanza kale. Era kyova olaba erinnya erisinga okutrendinga Kashumba. Ontegeera Siria Franka ya Kashumba. Mwami Kashumba tukwenza kadi ko tuwadde. Kale bannange tusinkane ffenna ekkololo. Nenze tebampise sijja genda kino njagala kitegeeza bana. Ogenda kubeera mu studio. Gwe ino okubanga olwa live feeds. Buli nnyonyi bwe kuba bwe ne rollinga nenfunira muwa si byakufuna mu mwoyo gwa ggwanga ampuliriza tuddemu jambo